Mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya Folwale njagaye tulabe ebyo omuntu byasobola okujjako n'abitwala ku musawo w'ekinnansi n'abeeranga akuloga binjagaye tunuulire. Ekirala ngenda babuulirayoko ku ddagala osobola okubeerako nalyo mu nnyumba obeere nga weekuuma, oba lyosobola okubeera ng'otambula nalyo mu baagayo obeere nga weekuuma oba mu waletiyo. Ngenda kuba nkubulirayo ebikolonga bibiri naye soke tulabe biki omuntu byasobola okujjako n'abitwala ku musawo w'ekinnansi n'akuloga. Ate n'abantu abasinga okubaloga beebo be muwangaala nabo be mubeera nabo mikwano gyammwe be batera okubakolera eddagala be batera okubaloga be batera okubajjako ebintu bino ne babitwala ne babeera nga babakolera eddagala ne babaloga ne babasiraanya ne babazza emabega. Abantu abasinga nno muli baloge lwakuba omuntu gwe baloze gwe bakoledde eddagala gwe basiraanyiza alwawo okukitegeera kwegamba alwawo okwezuula okumanya nti ndi mukolera eddagala bandoga bankwatamu. N'olwekyo abantu abatera okubaloga beebo mikwano gyammwe be muwangaala nabo mulina okubeera abeegendereza ku bantu abo. Kati be batera okubajjako be batwala ku basawo ab'ekinnansi ng'ekisookera ddala ebifaananyi byammwe ebyo babikozesa okubaloga, babikozesa okubasiraanya. Mubeere beegendereza. Mu abazadde bw'ozaala omwana wo tomukuba nnyo ku social media, omwana wo tomuteeka ku social media, omwana oyo omuto eyakazaalibwa. N'abakulu baleke tobaleetera bizibu. Bano abantu abalaba ebintu byo mulimu abalabe bo abajja okwesa ebifaananyi ebyo okuloga ggwe maama oba okusiraanya abaana bo. Ebifaananyi babikozesa okubaloga. Ekirala enviiri batera nnyo bakunyuulako enviiri ne babaloga, bazijja ku baana bammwe ne bazitwala abaana abo ne babasiraanya. Naddala abaana abo abawala batera okubakunyuulako enviiri ne bazitwala ne babasiraanya olw'ensonga nti enviiri nazo bazikozesa nnyo okubaloga. Ate enviiri ze bakozesa zezo zennyini eziri oligino, si zino ensibe nedda. Ekyo ekiwaani tekirina buzibu, teri ayinza kikozesa mu kuloga, abeera ayagala ziri zennyini oligino ze bakozesa okubaloga. Enviiri bazikozesa okubaloga wamu n'enjala. N'enjala zino muzikweke nnyo naddala mu abasala abaana abato. Bw'osala omwana wo enjala zino zikweke. Abantu oboolaba obeera nabo b'oseka nabo si balungi. Mulimu abalina emitima emibi nga museka naye nga omutima gwe tegukwagala, nga gwakukyawa dda, nga n'owoofa tebimukwatako. Ozaala omwana alabika obulungi n'awulira ennugu n'ayagala omwana oyo okumusiraanya. N'olwekyo babba nnyo enjala ne bazitwala ne basiraanya abantu bammwe. N'enjala bazikozesa okusiraanya wamu ne paadi nazo bazikozesa. Paadi ezo ezikozeeko ng'omaze ogikozesa paadi eyo liba ddagala, oli wagikwatako asobola okukuloga nnyo nno, asobola okukulogera ddala olw'ensonga nti paadi zino bazikozesa okuloga abantu, bazikozesa okuloga abakyala. Bw'ogijjamu kiba kyetaaga ogikukulire, gisuule wala togiraga. Mikwano gy'egyo singa agigwako abeera ajja kuloga wamu n'akawale akakoomunda bakakozesa okubaloga. Mubeere beegendereza wamu n'okuyoola ebigere. Omuntu asobola okuyoola ebigere n'atwala ettaka eryo w'olinnye. Ettaka eryo walitwala asobola oddikozesa bulungi nnyo okusiraanya, okusibira ewamu, okuzza emabega. Lwakuba ettaka erikola obulungi mu kuloga lirina kuba eryo ng'olinyisizaawo ekigere kyennyini nga tekiri mu ngatto. Eddagala eryo liba likola nnyo. Tugeze otidde ekigere kyo toli mu ngatto n'olinnya ku ttaka. Omuntu wayoola ettaka eryo aba atutte eddagala, aba agenda ddikozesa abeere ng'akuloga, akusibira ewamu, abeere ng'akusiraanya. Ebintu ebyo byonna tebigenda kuddamu kutambula singa omuntu akuyoola ettaka. Wamu n'eddoboozi lyo, eddoboozi lino balikozesa. Oli asobola okutwala eddoboozi lyo ku musawo w'ekinnansi n'alikozesa okubeera ng'akuloga olw'ensonga aba ategedde nti gwe njagala okuloga y'ono ayogera bw'ati. Amaloboozi bagakozesa nago okubaloga. Byebyo bye njagadde okubeera nga tutunuulira omuntu by'asobola okuggyako, by'asobola okutwala ku musawo w'ekinnansi, by'asobola okukozesa n'abeera ng'akuloga n'abeera ng'akusiraanya. Bye bimu ku byo omuntu by'asobola okukozesa. Kakati kambabulire ku ddagala lyosobola okuteekako mu nnyumba yo, oba kameeza kaako mu kisenge oba mu ddiiro mu kusinziira oba mu kamooli. Ng'ekisookera ddala funa eddagala lye bayita entalogwa. Funa entalogwa bbiri nga bw'oziraba ezo bwe zityo, zifune. Funa w'oziteeka ku mmeeza oba funa w'oziteeka waggulu mu kamooli ng'ozisibye bulungi. Bw'onaafuna entalogwa ezo zigenda kuyamba bingi. Osobola okubeera ng'otambula nazo, ziteeke mu bbaaga yo
bw'oba olinako gy'ogenda beera ng'otambula nazo. Bw'ozifuna zigule nga ziwerako, ofuneko bbiri oziteeke ewaka, ofuneko bbiri obeere ng'otambula nazo, zijja kukuyambako ku nsonga eyo ey'okuloga. N'ekirala funa muleke funako obukola bubiri. Ekisooka simba muleke ewakaawo, muleke mulungi nnyo. Buli mulabe yenna ajja kuleka. Ebyo ebintu ebitali birungi bijja kuleka. Accidenti, abalabe, ababbi, abatemu, ekyamazima ojja kubawona singa onaatambula n'eddagala lye tuyita muleke. Bw'oba ogenda tambula n'obukola bubiri, buzinge bulungi, buteeke mu nsawo yo. Tambula nabo oba mu waleti, tambula nabo ng'olina gy'olaga. Ogenda kutuuka mirembe. Buli kikyamu kyonna kigenda kuleka. Tambula ne muleke. Oba olina olugendo gy'olaga nga luwanvuko, kwata obukola bwa muleke buteeke mu nsawo yo. Genda mu lugendo lw'ogendamu, ogenda kutuuka bulungi. Olw'ensonga muleke ddagala nnyo. Era n'ewaka funa endokwa gisimbeko ewaka. Osobola omusimba okuyira n'olubalaza lwo. Funa muleke ajja kuyamba bulungi nnyo. Ofune n'eddagala lye bayita entalogwa. Funa entalogwa ezo beera ng'oziteekako mu nnyumba yo mu kamooli. Ofuneko n'ezo z'osobola okutambulako nazo, zijja kuyambako. Eddagala eryo lyenjagadde okubeera nga mbabuulirako, n'ebyo mubeere nga mubyetegereza, bikulu nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.